Okusinziira ku alipoota ya poliisi yakolebwa mu mwaka gwa 2019 abantu abasoba mu 3,000 be baafiira mu bubenje ate abasoba mu 9 be baavukamo n'ebisago ng'ebiseera ebisinga buno buva ku kuvugisa ekimaama obutagoberera amateeka ga ku kkubo n'ebirala. Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo yasaba abasirikale b'oku nguudo okusimba ebipande ebiraga obubonero bw'oku nguudo okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafuna obubenje. Ku lunaku lwa Sande, Uganda yeegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okujjukira abantu abafiira mu bubenje. Ebimu ku bisibwako essira kwe kulanga buli mugoba w'ekidduka abeera mu yinsuwa. Kino kireetawo ekibuuzo oba bannayuganda abafuna obubenje beeyambisa yinsuwa okufuna obujjanjabi nga bwe kirambikibwa mu tteeka lya traffic ng'abasasi baffe batuukiridde Ibra Kalule okuva mu Uganda Insurance Association, ekitongole ekigatta kampuni za yinsuwa ababuulidde ku migaso gya yinsuwa. So kikulu nnyo okubeera nga omuntu afuna yinsuwa eyo eya moto third party era nga bw'aba afunye akabenje amanye kampani ki eyagimuwa agende aripootinge nti afunye akabenje oba n'abantu baba bafunyeeko akabenje nabo babeere nga baddizibwawo ensimbi naye nga ekikulu kya byonna kumanya nti ejjanjaba omuntu afunye obuvune. Ono asaba gavumenti okwongera amaanyi mu bikweko ebigendererwamu okulwanyisa obubenje. Ebiseera ebisinga mu nsinga zino ezaffe ez'abadduka ebintu ebimu si byangu byakola ki byakukendeeza ng'oga nti omuntu avuga emmotoka enkadde guleeti oluusi teziriiko naye kwekubiriza. Kitegeeza nze ng'omuvuzi wa boodabooda sirina we nganyulwamu mu inshuwalensi. Nnyamba kidduka dene ne nnyamba ne kasitoma. Nze ng'omuvuzi sirina we nnyambibwamu. Balimo tugamba nti tuteekeko omusolo ku pikipiki n'okugula PSV n'okuba ne pamiti mu nsawo naye nga tutegedde tugula byaki. Bakomewo ku ground basomesa abavuzi babagambe nti kino kikwata ku kino. Ekikulu kya byonna kumanya nti neeyamba oyo aba afunye obuvune ku mubiri gwe. Omuntu afunye obuvune gwe singa okuddukirira ate ng'eryo tteeka lya gavumenti. Kalema Steven yatomera emmotoka omwezi oguwedde wabula ng'ono kati apookya n'obuvune bwe yafuna. Insurance efa ku muntu ayina ssente kati gwe atayina tebagenda kukola ki kufaako ne bw'obeera ogisasudde ne bw'obeera okoze. Ate nekirala nti n'abantu benze tukola nabo betulaba abalina bizinesi ne zoonooneka okubasasula luba lutalo kati so kyola nti buli munnayuganda kina kijja kunsumbuwa. So fa kati tugenda mu wiiki emu n'ekitundu yinza okuba ngenda mu miliyoni ezi 2 zitaliiwo ssaawa zino nti nzirina ziri awo. Ebiseera ebisinga abantu babeereyo ne bagamba nti ensuwa tekola naye ng'ate tojjangako kugikola ki kuclaiminga ng'ofunye obuvune. So kikulu nnyo abannayuganda bali bamanye nti nno obeera ng'oyogera nti ensuwa tekola naye ng'abasinga mu Kampala bangi balina ebidduka ensuwa bagirina baguyita musolo naye ng'ate tteeka lyaki tteeka lya gavumenti kuyamba abo bakozesa kkubo obeera nga baba bafunye obuvune ate tebafuna bukosefu bw'amaanyi oba kulwa mu ddwaliro oba nakufiirwa obulamu bwabwe nga waliwo ensimbi ezibeera nga ziddukirira obulamu bwabwe okubeera nga baddamu okutereeza baddukanye emirimu gyabwe. Poliisi eri mu kugezaako okulaba nti enforcinga traffic laws kati erinamu schemes nga express penalties bw'oba okoze ensobi ku luguudo bakucharginga under the express penalty scheme. Nekirala ngaho vita tubadde tugezaako okulobinga some support through our partners nga Uganda Insurance Association okulaba nga tu training police officers. Josephine Lonkuse ne Jovan Kibirige bakusakidde eggulire lino Bukedde TV.